tukomyewo obutono akatabo kaffe kano aka Nkyalira Walumbe Ettanda nga tuyingidde ate omutwe ogwokubiri okugamba nti ntandika olugendo Ssinziggu nga bulijjo Martin Muganzi gemanya wano ku Luganda Radio Podcast. Nasejjera mpola n'eriggo lyange okutuuka mu kayumba kange nga n'obudde bukunidde. Ekyeggulo olwo saakikombako ng'omwoyo gwange gwonna guli wannamutta. Kyazira kugwa ku kiiri kyange ne mpulira ng'omutwe gumbobba okukamala. Amangu ago nga nzenna n'amaanyi ganzigweddemu. Ekiro ekyo nasula nkaaba kayirigombe anti nga Walumbe antunuza ebikalu. Nabukeereza nkokola anti nga nzenna neekaniikiriridde ng'akayonso obubiri nga ngenda wassenga kumutegeeza ku bulwadde obwali bunkaabya akajiijiiri. Bwe natuuka eyo nga munnyonnyola nga Walumbe bwe yampita olwabisirisa nti nga naye amaziga gamuyitamu. Luno nno ne mmanyira ddala nti obwange bukuze okugenda obugezaako okuyimuka we nali ntudde nga sikyasobola. Awo bansitulawo busituzi leero nga sikyalina nagezza senga alese ku mmumbwa ye namuggira ansiriddeko naye nga nnyabo wange akoola abombye. Enkoko zaali zikookolima ekiro ekyo nagenda okuwulira ng'emiranga nti agenda mazima ddala nali ŋŋenda anti olwo okusitula kutuuse obudde kugenda okuvaako eddiba nga byensiba bikutuka. Abantu nga kwesomba beesomba wamaggwe ng'ekiri awo kitokota sikisaanikire. Enkeera y'olunaku olwo abantu bonna olwamala okulya eby'emisana era nga bonna embuto zibali mu mannyo batandika kumperekerako nzibiira n'entanda era ne bampa n'ebirabo bingi nnyo ng'omwo mwe muli embogo eza kimote ebitengetengere era n'emisala. Embogo zonna baazinsumika kubanga mu nsi bwe nali ŋŋenda okuyita temuyita muntu yeetisse mugugu. Olwamala ebyo byonna era nga batandika kumperekerako abamu baagenda nga batema emiranga abalala bavuuvuuma wamaggwe ng'oguli awo ogeraageranya ng'olwali ku njovu ekavumba nga buli we bayita bagenda basaatuuka busaatuusi era ebisimbe ebyali awo byonna byayonooneka. Bampisa mu kaalo akayitibwa Ntembo. Kaali kaalo katonotono era ng'omuddo gwamu mumpi ddala. Mwalimu emiti emimpi ennyo egiyitibwa emitooke. Olw'okubanga akaalo ako kaalimu omuddo mumpi nnyo ate nga temuli makubo ga nkalakkalira, buli muntu yeeyitiranga buli we yayagalanga. Twatambulira ddala mukungujjo okutuusa twakamalako nawe kaggwerako bwe twasanga akagga akayitibwa Malaalo. Akagga ako lwakuba katono naye nga kantiisa nnyo. Okumanya nga kaali kantiisa abantu bonna olwakatuukako basirikira ddala beki. Bannange bonna abaali bamperekerako olwatuuka ku kagga kano batandika kunsiibula ng'olwo eggendo lisigalako buwomu. Ntiisa okukaaba leero nnaanyumyaki. Bannange baddayo bakuba biwoobe nga nange tandika kwepekecca bwomu. Mu kiseera kino nali ntambula nga nsiira olw'embugo enfaafa ze baali bambinise. Bwe najjukiranga bunnange namutta gye nali mulese bamaggwe ennyiike n'ejjula okunzita. Kyokka ebiseera ebimu nalingamu essuubi nti era sirirema kudda nga Walumbe bwe yampita kale bw'alimala okuŋŋamba be yampitira nditera n'enkyusa obuufu.
Guno gwe gubadde omutwe gaffe ogwokubiri ogw'akatabo kaffe kano Nkyalira Walumbe Ettanda. Basobodde okutegeera ebyo ebiri mu mutwe guno. Tubadde ku kigambo kya kufa, oba essaawa eyo ey'omunaana oba ey'ekkumi. Paulo Kafeero yagiyimbako, Walumbe Zaaya tukola bw'ati. Awe tubadde oli omufu agenze wa Walumbe ng'atunyumiza ebyo ebitera okubeerawo mu maziika. Omuwandiisi ono yetadde mu kifaananyi ky'omuntu afa oba atuusizza okufa, n'agezaako okweteeka mu ngatto ezo. Ffenna tetumanyi kubanga tetugenda nga ate teri bagenda ne badda. So omuwandiisi ono kyagezaako okutulaga. So mu kitundu kino atulaze nti olugendo alutandise. Kati katulinde ate ekitundu ekiddako ekyokusatu ekigamba nti mukaalo ntaana. Tulabe ate omuwandiisi byatunyumizaayo ebifa mukaalo ntaana. So wekomye wano ku Luganda Radio Podcast musomi wammwe nga bulijjo Martin Muganzi. Mubeere bulungi ate tunaawuliziganya omulundi ogunaddako.